Executive Media. Focus, innovate, succeed. Ikop bakube babifanani. Olikwenda bifanani birungi. Bakukube bakwize ti oli munoni. Omukolo bagukolere. Olina kwandula. Olina nankani bya wedding. Olina graduation. Ni bobo firirwa. So kwenda kukola nankani send off decent. Wesimbye omukalulu. Decent. Funaba Ikop. Abo bulwo bayito batako. Tubateko tuli kujja mukulonda. Era tibasasula. Be. Kale. Sasula. Olikwenda bya bululu. Yes. Bakukube mukuba ni poster. Ate bana. Mukuba poster. Olikwenda bana. Bana do kubutundu bali. Mu poster anguli mutunigira muko chali wife. Ani. Chali wa imwazira sente. Yasina n'okumuyamba oyo omusaada. Ikop. Eri ekindi aba Ikop. Olikwenda poster. Kale. Bana. Butundu bali. Billboard. Jamba na ife aba. Business card. Mudikola. Nti naba akolene ya. Na debeta bolochuwa. Bolochuwa dindi. Bolochuwa chechimu. Ne business card. Ate kalenda. Muwandika ku t-shirt. Follow us on Instagram at Ikop Photography or call +256 702 935 078. Don't forget, they do it smart. Book with us today. And branding at Print Creations. From custom gift sets to unique promotional items, creative signages and general printing, we've got everything you need to elevate your brand. Visit us at Chum Towers, Suite 70 on Kuruma Road, Lighthouse, Suites D14, D15 and F13. We offer a wide range of stationery supplies, awards and a vintage collection that stands out. Call us today at 0934 893 333 or WhatsApp 0702 683 317. Follow us on Facebook, Instagram and X at Print Creations. Print Creations, where quality, excellence and uniqueness meet. Airtel Extreme Unlimited Internet just got better. Paying for an Extreme Unlimited Internet connection now comes with free data, SMS plus voice minutes to call and text across networks for the Muganga who pays the monthly bill. Dial *125# or call 125 today to upgrade to an unlimited, uncapped Airtel Internet experience. Airtel. The short and big shot. Omumwa gonfukidde omumwa Zubedah. Candle night ogimanyi. Bagita candle night bw'okutte gw'obba. Wa Shuga teyamaganye ku live. Vamo gyekiri. Vamo. Bendera ddala. Omusajja ate nga anaakuswaza ajja kwana Black Sugar. Abasajja munyiga nga tebabati. N'oyingira n'atakubuuza. Ekibonyaabonya ababooda abasinga. Financial literacy. Oli abeera n'etaano ate nagenda n'akwanamu. Agala mutabani wange wakati w'emyaka alina okuba ng'ekyalo akikuttemu ekitundutundu. Anayakola kimpanya n'alagako nno panda nti si wa muzannyo. Ate kye nayagala ku ttiimu ya Mama Fina. Sente eziwaayo. Naye tebasaba njawulo. The short and big show. Abantu bajaagalira ddala. We always love you. Yo, this is A-Pass and I'm on Real Time with Mimi on Executive Media. Done it. A-Pass, I'm out. Naye omuntu atulwana. Nze lwaki simanyi lwaki Mukama singa akumpaamu just ne twesisinkana. Gavumenti eno kye nalabye mulimu abaana. Mpozi nga batugambye ye gavumenti. Mulimu abaana n'ebyana era simanyi oba president akyakimanyiiko nti mu government ye mulimu abaana n'ebyana. Omukazi ye wamala mutukoye mutusengule Uganda fe mutujjemu
olaba mama tosobola kuŋŋamba nti gwe omuntu ovumye buli omu n'abaana baabwe buli kimu fayiro zange ziri kyembadde ngenda okunnyonnyola naye nali naakatuuka nga bonna bantunuulira ng'abataaga naye ddala omusango guliyo ddala weekatuwe ddala kati nze leka nkunnyonnyole nze nina ku Kira Road Police emisango egitaka wansi weegi njirinawo anti nkugambye nabagamba ne baŋŋamba but now gwe ebibyo bye bakuvuma here there is no case you guys can sit naye ye ebibyo bye bamuvuma ebibyeramuko anti abisengula nagamba tulina gwe tuvumye omulala kati kyetugenda okukola nze sibalimba kinene okufa n'obutanyagwa ngenda kuvuma nga njogera erinnya lyo nti Nakangubi Jennifer full figure ng'ogere nga gonna mwegali ombuulire oba eba gavumenti tufaafaagane yes because buli lwovuma nga toyogedde bagenda kakwata bagambe nti wagambye gavumenti nja kubanyimira ne ŋŋamba Nakangubi full figure alinga toni ey'enkoma gwe ŋŋamba ono alinga abantu yes neddagala kyebakola gavumenti tetutawaanirako etukwate ffenna abaakantu fraternity batusibire mutumanye kubanga mukole ebyemmwe nga mulina emirembe n'abatawaanye waliwo bano nze ndaba omuvubuka tamwagala funa owuwo akwagala obeere n'owuwo yes obeere n'owuwo awunya enkwawa eri amulinako buzibu tetutawaana nabyo beera n'omusajja w'omuddugavu alinga bbululu talina amuyadde kagowoza black omuddugavu aba bwati yes oli najja n'agamba mbusimanyanga bannanga I'm so worried for Shuga banne the guy is going to use him that's my test is a user yes goyaga abasajja bakozesa user nsaba kunkozesa musabe omanya akasenya nga bakasenyeseza buno ne butandika obubuukamu nekeegirawe kati wenjagala otuuka njagala obugundi bw'omukasenya bwonna buggwemu nsaba kukozesebwa nenazaala tusaba nenazaala kasabe kunkozesa mukozesa okozesa omwana wange nkozesa oba nkaaba oba mukonsaba okozesa omwana wange bambi tetwagala omuwasi tetwagala omukozesa abamira panadongo omutwe guluma neiba bagenda mukozesa mwe twabagamba twali tugenze ndi mwana wanyoko ewaffe nagamba banzaala nzeka owunze wunze omize panadongo omutwe guluma neiba era twagala bakozesa you have to be used yes use me because I got no use yes no use sina byakola siri bize nsaba kozesebwa nsaba nange mwana wange tali bize nsaba kozesebwa tusaba omukozese paka kuddukana paka kuddukana kufuluma green muko banze nga nazala nsisemu naye subira buli omu ali bulungi kamera akulindemu omuntu bw'aba akola mulinde badde ogamba kiwa tuli ku Gibbs Bridals twagala okubategeeza nti munnaffe bamusibye naye era twagala okubategeeza nti obulamu butambula we are not depressed but we are not fine so ndino omusama eyakatuuka muko ffe tetuziza era ebyo byemudde ne mwogerayogera naye nazaala bannange abeera asemberedde omuko siziza bannazaala abaavu be baziza era obuko bukwata munazaala mwavu yes obuko bukwata munazaala mwavu golabye omunazaala omugagga akankana abakankana ebanjala so muko kulikayo oli bulungi watulekeredde nnyo olimba watulekerera nnyo mukwate ono omugamba akuwa omugole omugambe sente aziteeke ku simu yange obusiramu bugamba omusajja olina olibalibwa ku famire oba ogenze kuyiiya kulikayo mu baswayiri mwandeeteddeyo kinga nazaala omulungi ekigambo omuswayiri abamu bakikozesa naye nasooka okyogera nga nti oba kiringanga oba ekinafuye eyo abaswayiri bakuyita omuswayiri abanga balina engeri gye bakinyonyera nti kale wabanga omuntu ali kinafuya eyo
Bagala bayita bani. Babatanzania. Agamba ki? Ate oli gundi mpamyo. Bannange. Kiri ekisooka omanya enyiza otaga kiisaawo. N'eŋŋamba oyo mpamyo. Oyo Judy mpamyo. Bannange. Muko n'onsonyiwa. Okimanyi nazaawo si bwentera okukola. Kulikayo nina omusiru atategeera wammazeeko emirembe. Saagala kukola na muntu atamanyi bizinensi. Anyiiriza ddala. Saagala kukola na muntu ali incompetent. Olabye nga njagala kwogera nkabuze. Omanyi Shuga munnange omumanyiira ate ekintu ekyo kitwaliriza. Naye ojja kunoonya nnyoko omulala nze nina entondo kati Shuga. Nina entondo eza ddala. Nedda sigambe nti no kibadde kigaja sinjagadde nkigattewo. Omuwulidde oyo mwana angattirawo. Entondo z'abakazi bakozeemu ssente. Ate omwava atondowala ki? Wama gwe omukazi ennaku zino omukyu gwe gundi lwaki oyambala kati ennaku zino bwotyo? Genda lulo lugoye nzijukiza ndukuleetere. Tomorrow morning. Please make sure. Beera nayo. Make sure I bring it. Ennaku zino nakulabye ng'okima omwami ku kisaawe ng'oyambadde bulungi. Kuba neerabidde nti okukubira ebintu bya Shalom. Wabadde oyambadde bulungi. Abantu bakwogeredde bigamba omusajja taliyo ne bagamba omusajja yagenda yakusuulawo. Naye kati abatagatta baawula batya bamanya batya biba munda. Ate nekyera kyeluli kyenabaga nti omuntu wakwata oba olina mumukwata mpola. So that tojja lumu n'obumbujjanga muliro. Maama gwe omukyusizza olabika. Kibandaza mu kwekwata obulungi ng'omusajja oba ne bwe nti bwe nabeera kuva edda just nkeera ku makya nga njagala kwambala ngoye ennene. Wenkeera nga akasana kampitiriddeko nze ng'omu. Nga weebikkirira. Ate n'obutamalaako munno mirembe nti olwokuba omusanze ayambadde sikaati ennyimpi. Bw'oba oyagala agende babikwambalire ewaka oba nawe bigula obyambalemu. Omusajja ate. Kati munnaye kati gwe munno oyagala gw'olemye okukitegeera nti oli mukwano gwo. Manyi omumanya kyayagala. Muko wabadde ogenze kukola ki? Bagambye wabadde ogenze kukola collabo ne Diamond Platinum. Ne ngamba bannaayo you are branding yourself international. Naye nina emirimu mingi nadde nina tulina EP eri mu kujja. EP? Yeah, extended EP yange. Kale ziba ennyimba nga ennyingi eziwerako ng'ozigasa yandibadde nga mini album. Ogenda fulumi album? No, it's a mini album bagita EP. Kati naye okwongeramu okutereezaamu ebintu ebimu kuba ezimu ennyimba nali nazikoleyo kati ntekineetaagisa okugenda ozitereeza ate nga kuliko oluyimba nze nduyita mother luyita maama wa nnyimba ezo zonna. Luyimba ki? Naluyimbye n'omulungi wange. Luyimba ki? Nali ebyaddala nga lujja nga lumu 31st bakuba fireworks nga nawe luteredde. Mwaluyimbye ne Shuga? Nali nagaana luli ne nga siddamu kukola na muntu sawa zino. Nja kukola maaso nga n'omuntu omanyi ebizibu oluusi bye tusanga mu collabos okutuusa tuba tuli ewaka etunyumya. Mwalukoledde video? Tugenda dukolera video. Ate nga Jibs yagenda okutukolako tunyiriza. Wabula bannange kyo kirabanga yamala kiraba. Mwakoze oluyimba babiri. Abaaji. So finally wamuwadde collabo ye. Ate kitegeeza mukazi w'omulingiza mu music industry. Wali tuogamye nti ogenda ku managing. Anti ne mungoba ntawaddamu awo kunkubira. Bannaye. Ati kale njagala nkubira nga tewali nanoonya feedback yonna. Wali olaba papa mama wange agenda kunkolera ekivvulu. Agenda kuntegeka. Serena ntono. Okitegedde. Atundetundemu nga ntono ne baga bagigaziye. Bagaziye Serena batukyuse. Bagaziye Serena gye njagala. Njagala otandike ng'oli bantu bali corporate. Bagenda kunkolera ekivvulu kati nenkibalabalamu nga ekivvulu tekijja kunyuma nga tewaliwo buyimba saagala tempite bantu bagambe abantu bazze kulaba abayimbi ngenda byeyimbira. Nenze ndoza mami Beda kyandibadde ekirungi. Ompita bulungi bannange.
Yago omukogwe talotako. Mami beda naye omuntu naddeeri n'alyoka akuta ebintu by'ekisimu. Zubedah! Mami beda. Buli omu bw'aba atandika okumpita please. Ndoza abatamanyi kanjogere nga bwe bamumanyi. Abatamanyi abakwamba mpulira nnafuyiza nnyo. Kale abatamanyi mama abamu bamuyita Shuga. Naye abatamanyi mama omuntu kinyo n'omuwa time n'omutegeera. Mazima. Tambulako ne byayagala. Ng'omuntu bakati nze nja kuba wa mazima. Nze nkiyiza okuva ku mama wange wankuzizza. Okola ky'owulira oyagala so si ye kyawulira ayagala. Era abeera supportive nnyo gy'oli. Era that's nazaalawe. Era ne baba batudde naye n'ejja ekiro yabadde naye. Baba tudde. Banyumya emboozi nga banyumya byabwe emboozi bibiri bakwatagana oba okugulu akutadde eri oba ali eno tewali kwemalako mirembe nti you need to be free nti omukyala kati ngono omusanga ayimba tomanyi oyinza okuba gweoyimba ng'ate bw'anaayimba byagenda okuliftinga abeere waggulu kati olina kubeera nnyo grili nnyo ekitutawaanya ffe ffenna bw'anaayimba taakuyiteko naye watya ng'ayimbye n'oyitimuka nnyo n'obeera kizibu ate kati ate ye anaakola ate oba okutegedde kitegeeza buli kimu kibeera free naye naye omukyala ekifuba kimulumamu ebbugu mulingi teekako esi nagula esi ewa maama wange yes nagula esi yes ne maama wange mugagga nabagamba ndi mwala wa Landi Road ne bawakana yes teekako esi yes muteereko esi omwana twali tutudde gyongeremu amaanyi ebere ku 16 producer yaka toyagala kukola nedda mukwano woba okoyo okukola otugamba abantu bangi abatali people are unemployed ekikigwe kiki ekyo kyakoze sikitegedde kirese zero kati muko wabaddeeyo wandeeteddeyo kaki nyabo tereza nyambale muko twantu ino omusibe twetaaga kati gendayo okumulabanga bamaama beggwanga muko yeggwa wekka teri muna osoka nakakuba mukawoowo wabula bannaye okimanyi twakufuna nnyo watuwonya abeeru baali baavu nnyo yadde tuwayangayo akantu kana nazaalawo yakoledde omukeeka nazaala wange mmanya nazaala wange mukulu munnange yankoledde omukeeka yagolose maama Diina maama Diina yali tayagala kumpita ku mmere nga bino byabala kumpa mukeeka naye omanyi Shuga kati bakutwale ekiki ebyange bireka biweddeyo maama Madiina munnange omulungi mukulu munnange nga neeyanziza webale tuzalya mwana wa bulenzi amanyi nti bw'otambula nazaala bamuleeterayo ekintu n'otabeera nga zino emmome z'abasajja kaafenyera ebbugga lya labbisi maama Diina munnange we ndowooza mukirabe bana ekyembagamba ovuma Shuga nga bbaawo tasobola yadde okukwayo maama wo yadde akantu oli ku Shuga nga bbaawo atambula n'alinnya ennyonyi ne bamwaniriza n'ebimuli n'andeetera engoye oli awo wabula Shuga fumba namulidde era amugamba ayongerako amugamba naye beebale kwagala Shuga nga Shuga Shuga tumwagala tugwa naye naye nga akanya nnyo bannayegamba shanini era yaŋŋambye guno gwa mukulu munnange mukulu munne ate nno mikazi owo tobadda nti yanjulira ebirabaawo biri awo mmotoka naye nagaana mpaka nga nkyusiza sierova si kasumulwe naye ntambula nako kati nno ogenda ovaawo awo waliwo eyakajjawo we nali nkatadde ate eddwaliro nali ndifudde upside down maama nabagamba kamera ziveeyo njagala kawo baakaleeta kati wenaabezze ndeeta birala anti olutuuse motoka empya mugenda buli kimu kipya akawooka ekasookamu awo kali awo nkaterese
Sirova yo naginnyonnyola negiga mukwano funako wookoma bino byampya. So omwami waffe is now international. Yabaddeyo weeks yobanga 3 ng'omwezi mulamba ali ne Diamond Platinum. Alikiba bannange muyimbi wange wabadde ne Alikiba wamugambye nti mwagala. Did you get that chance to tell him how much we love him? Gwe njagala ayimbe ku mbaga yange. Kyokka no weewuunye ne Uncle bw'agambye inshallah ye muyimbi yekka ayimba nga bakutwala. Iye kati kimuga soko mukubiro kimugambe. Kabla nayongera ate okumanyira ddala amaanyi ga wa Luganda wa Luswahili. Amini wa Luzungu. Amanyi mu Oluzungu. Baba bamanyi. Kati mwabadde munyumya mutya. Tunyumya njogera mu. Onayogera Oluswahili. Bambi. Bambi Alikiba bannanga ayimba. Naye alabika alina olugezigezi. No. Aina principles tafulumya nyimba. Alabika nze mu ndowooza yange ye muntu nti yakola n'aba kale mu mativu. Nekyalina. Mu mativu. Ate we nayongeredde okutegeera omanyi bwe batumanyi muntu gw'osula naye mu buliri. Tosobola gw'osula naye mukwano gwo tosobola kumanya maanyi ge. Kati nagategeerera natuuka ku kisaawe Entebbe. Waliwo omukyala bamuyita yayogera erinnya lye. Dwako nagenda okukubira mama essimu ate essimu nga network. Ng'ogenda. Bamuyita Rachel bamuyita ebintu ekyo. Bannaye nga ajira kufiirawo nga ndoza bannaye ku family yaffe kwafiira bannaye Shuga gw'omanyi abantu nze abankubira nga ku Shuga kwe batava. Kati ngenda olinnya ennyonyi bwe nti Uganda Airlines bannange Shuga kakati ekyamala ate enviri ku mutwe tutuuse mu studio. Ekivulu nkitadde Kololo Airstrip. Ogenda otuuka Tanzania nga bamumanyi. Everyone banaye byaddala nti twala opportunity buli omu amwagala okuba nti ali real. Ekivulu nkitadde ku kisaawe. Era nze Entebbe. okube batono. Kololo Airstrip kigani. Kanjiteke ku kisaawe Entebbe. Nga bamanyi buli atuuka bali bajje batuukiraawo. Agenda yimbira mu nnyonyi. Kati wemba njiyimbiramu nga bwetambula bweti. Kati ejja nsooka emyefulumya amadaala. Osooka oba weemu awo. Ati mbadde njagala mberega Bikira Maria. Ajudde neema. Ndiba nyambadde bya white webitinga nga biyika bweti. Nze ngenda bitungana. Yes. Nyambadde bya white kati nga nkola wenti nga bwe nnyimba. Nga lwa abankwatidde akazindalo nga beeraliikiridde njagala abanyambakawo nga emitima gibewanise kubanga babeera basomberedde omwoyo omutuukirivu. Amiina. Kati awo mu Entebbe awo nsooka ne ani ow'amaanyi asula okumpi n'Entebbe. State House eri Entebbe. State House muzeeyi. Tusooka tupakingawo ku State House amadaala gakkirire bwe gati. Zijje bwe nti nga nninga malayika bonna bagambe nti ajjudde ennemba. President akuwubireko eno bakage gyali. Yes. Agaye muwala wange nakureeba. Nange mugambe nakureeba. Nakureeba gye. Yes. Naye annange so nga buli wooyita abantu balayira erinnya limu. Shuga. Ebeere naye munnange mulako buli ekintu kimu. Abantu nange baŋŋambye nti gwe kakutande butanzi. Nze kennyini. Ate we katanda nze. Ate munaye oli tebamulinaako buzibu gwe balaalika gwe. Bamulaalika nno bagaanika mutandi. Munande naye bw'anaafuna omusajja mukyala tebagenda nnyuma kapu yabwe tejja nnyuma. Tetwagisiima, terina ssente, tebalina kye balya, tebalina ssente za renti. Ekikigwe. Kapo yo. Endala yonna gy'oyinza okufuna. By the way teriyo ndala. Bannange waliwo abantu abalina akajanjaawo ekireka ng'ewa maama wange. Mugenze mumutwalidde vidiyo mumubuulirira nga bwe nafuna omusajja omuyaaye. Owo gwe wateekera abadde yatuuseewa. Ani yakoze ekyo? Abasiru bali eri ku kyalo nti maama wange tamanyi Luganda. Bagenze bamuvunulira. Kati bo bamulaga vidiyo tebongerezako nti omusajja mugagga, omusajja ewaabwe bagagga. Tebabyongerezaako ebyo. Kati jjukira maama abadde tamulabangako omusajja affe. Nedda like they've not met one on one because he wants to meet her officially. Okitegeera? Ani yakoze wamutegeddeko? Saamutegedde naye nina gwe nsuubiriza osula wadde ekyemmanga ewaffe. Mukwano nja kusanga tojja kyagala banaye mwesonyiwe maama wange ebintu byatetegedde mu muleke. Twagala okukutegeeza ndi ogenda kufuna empya ezitali zizo.
Yes, sikuli agenda zuyanga zibasobedde. Ojjukira oli nga tufiiriddwa nga papa nvuga nga tugenda ku kyalo ngenda kimachi omwana okimulira tutuuka nga balaga bamwagala nnyo ate dakika ze zimu oba bu video oba kati jukira bu video bafe bona bujjudde omukwano kati oba video eno ndije mwafulumya bino ebifaananyi byammwe ati jukira biri byayi mu video kati ate ku luno ne bifuluma nga bifaananyi kati mwagala ki nze okufiira okudda ku bbeere lya nnyange sola kwagala muntu ava kirika bw'oba obadde omanyi otegese mutabaniwo mukwano ogenda mweriira naye ennaku zino abasajja bangi abakwepikira abayimbi oba bagasuula muyimbi waffe balwana Amosi nedda leka nkuwulire mama abayimbi nze manyi kizibu kyabwe but seetaaga kubeera mukazi wo okukola naawe nina abayimbi benkola nabo nkola ne Gayeyo okitegedde n'abayimbi n'abalala nkola ne Gayeyo waliwo Femasaawo waliwo ani omulala omuyimbi omusajja mpa ku ssente Willa Starry anti Willa wemba njogedde Gayeyo bali mu management like oliye ate nno nga bampa ssente ezaddala kwate kuba okolanga Gayeyo kwanze Gayeyo aba banne simayina okimanyi nti omusajja yasasulira mu $. Gayeyo nkutidde Gayeyo muleta mukantu muleta mukantu fraternity jatubuuzeeko nze abagaba mu $. kali kyekyo ekintu ekyangu naye gozze ajja nga amanyi bizinensi naye waliwo abajja nga bazze kulwana ate okitegeera najja nga yagasooka kujjawo Amosi ate yeyeeteekeo tekigenda kukola nze kisooka saagala bayimbi nze abayimbi saabasiima era omukisa gwakukwata bukwasi naye nze n'abayimbi tuli tuti saagala nze saagala musajja muyimbi era kati gwe kyajja buzi nti olina talanta nokyengezaako kugamba nti tolowooza olugoye lwange byagamba omuko nedda kyengezaako kugamba agenda n'anyiigiraawo nedda leka nkugambe olagera ebintu byekisiru naawe kyengezaako kugamba nti talowooza nti ngenda kwawukana n'omuyimbi nfuna omuyimbi no eno etesiti yange yakoma ku bayimbi kati abazzeeka wallahi sirimba sibalaba mbange ndo batulako bwenti amaaso ne gakyuka ne geetunula ne mba nga ntunuza ndali ni mu confusion omwo mwemba mukokomye oyambadde empeta budda twakigezaako dda naye netugamba kisi kikubuuza najagala kuva dda nga agirina bane babagatti anti kati azze kima bipimo bye bali ndagamba Jibs Bridal yerudde naye mama ogenda mupima akati tubadde tetwagala kwanvenga naye nga bwomanyi mama mbwennyonnyoleko Kyozeni Beki n'omwami babagasse mu bufumbo obutukuvu omukooti buba butukuvu obw'omukooti buba butukuvu si bufumbo bw'amateeka mateeka naye ge gasinga naye alina ekiwandiiko kyalina osayini nga simanyi oba akisayininze ekyo takyerabira Kyozeni kijja kuyambako in future nti twawula ebintu waliwo ekiwandiiko oba ogenze mu bufumbo bwa kkooti obwo kyolina obuteerabira kigamba kitya tujja kimugamba kale wadde nze sigenda mu bya kkooti mwe mugenda wa muzikiti wasazeewo awasalawo so Shah nanegenda okwagala jjo kwagala nanyiga kati kali akayimba kaffe mwakavuddeko tetwakavuddeko but of course tetujja kukafiirako akayimba ko nkagambye abantu eri gye nagenda okukola ku TV we batakakuba nnyiiga kale ate bookola nabo nga basooka bafuluma mu radio nati mwali mu ba top 5 bange tewagiraba program nagiraba mba top 5 bange ng'oluyimba lwerwo mu ba top 5 bange ate kati mufulumye luno ng'omwana wange yayimbye ogenda nange sikola challenge ngenda gikola kati nno weewuunye nze sikola challenge ate nga twagala tugende mu video family y'akantu konna nze njabbamu nze nazaala ali modde kati bwetabera mu video ya mwana waffe tugenda beera mu yaani family yonna eno video yaffe baagala mu video zaabwe kati kabakirabe kati omwana waffe akoze oluyimba buli luyimba lwakola tugenda kubanga yeffe
bavikisi mwagamba temusobola beyi yaffe kati kati tukole ebyaffe buli kye mwagaano tukola mwagalo tu award Shalom nakola awards ne tuzeewa ne mugalo teka mu video zammwe kati mugera mu video ya mugamba mwana ziri ku sample mwana azikime Franka ndi mu kantu ne kapetizo ziri ku sample kati nno yes Franco ino kimutegeeza nze necha nyimbisizza aba mweyogeza muli kubayimbi mubanafuiza musobolo yimba kambi yimba twekwasenga nti tetwayimba ne Shuga yimba yes kambi yimbi mutegere nti ngenda okujja okwogera ani ali babeererawo ku mikolo gyammwe ojja kujja oyimba ennyimba nja kuyimba yes emikolo giwedde giba giwedde emikolo giwedde temusobola tuwamu kapera olimba temwagala tokwabo baby wange tokwabo sikuvubika nokwabo ompomera nyo tokwabo ebintimanyi bakonyiza meeting bazituusa naye ne bwe mutatubuuza abambichi banokuda batebaluusa basasire bali bamanyisaka balabe bali bamanyisa kino kye balaba nkikubisaamu nkaaga emirundi nga nkaaga papa let me tell you something like a melody in my head you keep on chanting sometimes I want to enter your skin kube munda muli maybe my baby papa agalifa naye punya nyabo nazala ali bulala akayimba kali bulala mujanga mukati ogera kujimba zammwe katika tuogere kuza Shuga tulina etwali ku internet lumu Nkooye agamba naye bale kujja mulamu bwa Shuga naye bale kujja mbwange kuba anti nze mmanyo zuuku kekiro nzeka nenkuba omulanga omulundi gumu banebba bajjako nga balowooza nfiiriddwa kiki ng'omukwano gunsuseeko abaye sikuli nkuba omulanga ne ngamba naye nyambe nga mpulira omwana nganjagadde nnyo butanjuza manyo zuka twala nti sagala kudduka nenfuluma nefubutuka mukalina paka ku gate nodda nga sina kye mbadde ngeze nenkomawo nga ntambula bulungi ne bagamba abadde nti gubadde mukwano nyabo olwo gwe bataagalanga kagenda kugamba ddogo waliwo bano mbu nze ndaba omuvubuka tamwagala funa owaakwagala obeere n'owuwo yes obeere n'owuwo awunya enkwawa eri amulinako buzibu tetutawaana nabyo beera n'omusajja w'omuddugavu alinga bululu talina amuyadde kagowoza black omuddugavu aba bwati yes oli najja n'agamba mbusimanyanga bannanga I'm so worried for Shuga banna the guy is going to use him that's my test is a user yes goyaga abasajja bakozesa user nsaba kunkozesa musabe omanya akasenya nga bakasenyeseza buno ne butandika obubuukamu nekeegirawe kati wenjagala otuuka njagala obugundi bwa mukasenya bwonna buggwemu nsaba kukozesebwa nenazaala tusaba nenazaala kasabe kunkozesa mukozesa okozesa omwana wange nkozesa oba nkaaba oba mukonsaba okozesa omwana wange bambi tetwagala omuwasi tetwagala omukozesa omutwe guluma neiba bagenda mukozesa mwe twabagamba twali tugenze ndi mwana wanyoko ewaffe nagamba banzaala nzeka owunzewunze omize panado nga omutwe guluma era twagala bakukozesa yes use me baby because I got no use sina byakola siri bize nsaba kozesebwa nsaba nange mwana wange tali bize nsaba kozesebwa tusaba omukozese nesezaala asabye nesezaala asabye paka kusesema mukwano paka kuddukana paka kuddukana kufuluma gulini muko banze nga nazaala nsesemu naye kati nonno olowooza nno bakuwadde sayidi emu muganda wo maama wange akufumbidde chapati chapati ze Kenya wabula bannange oli eyo nekinazaala kyo tekirina yadde oyo nno abeera mwannyoko mwannyinazi mukulu munnange
sister. That's your sister. My sister mpereza ko chapati. Yes. Oli eyo. Ate kinensawuli kimi kye buli omu akitwalira obudde kikola. Buli omu akitwalira obudde yakedde no kumachakola chapati. Oli eyo toyina yadde yali akuwadde entuntunu. Omukeeka wagutwalira obudde ogguluko omuntu abalowooza. Bandukidde omukeeka bampadde chapati bampadde omukandeetedde. Era yankubidde jjo kiro. Omalanga ommalirako amaanyi. Yankubidde jjo kiro nangamba njagala bafumbira chapati mpaka tuzi. Mama mumu amazi mulwawo situka ngula amazi gange ga dispenser ga Renzori mu dispensers omutera kubeera mu company ndala zineeno eziba za amazi gange ngulako nego manye bei ya Renzori gwe saba ku mazi gengula aga Renzori akanjogoga ogalete nga weeralikiri bana ezo chapati muzireke wano tugenda tambula nazo nga bwe tuvume ensi nenga chapati tropika nyimiriza mmanyire mu chapati nsanga omulala mmanyire mukuba oluyirwa chapati ogambe eki mami chapati ogiwulira otya chapati yabana Kenya amnaye wale kankugireyo wano mama kankugireyo wano mukoba doi naye ekirala wanji papa Zubedah bayituli mukunyoma. Abana. Abantu batulaba. Tuli mental. No. Yes. Kati nno okyali awo. Okyali awo. Bahajjala nti bakomawo leero. Nyabo ku nnyonyi ekirera tugenda banona. Jange yafawanisa amagulu. Ajala. Ekikigwe bakomawo leero. Mulamu. Yes. Ebyo bintu bidala. I'm from Germany. Mulamu wali tanna mukakalima butunda. Mulamu wali tanna mukakalima butunda. Ajudde envunza. Hey, envunza zibali pepesa mama. Otesa ku Shuga. Asanyisa miswati gya buti. Ogenda kwekaza mbu bwe bulungi olimba. You don't have money. Nange kandu fraternity tusingane mbawe ku chapati. Yeah? I think asawa yonna kantu family nzawo agambye kigambo ki fraternity kanze njita family yonna kimaye gwe na meetingzeko kantu family yonna ngeri wamu era nabbe ngamba manga tutambula nemga nayo kimanyi tubadde tukinanga ekirowoozo kati nempuliranga bwogamba nti mpulira njagala oba kigwewo n'enkya nemga nayo wadde okimanyi mpulira njagala ndeke emisana kyekiri ekigero kyenalimba wetuli lwa nsonga eno tetuli busy waka waliwo embeera eno gye tugamba ebyaddala mama Madina yali agenda gamba nze sirabangako bantu baagadde mwana ng'abantu abo anti munnange kati olaba ife tugwa naawe ffe bwe tutya abakantu fraternity nanti ne mukazi wo si mwangu tuyinza obutakwagala ayinza otuvuma kyekibadde kigenda obavumya bannaye andi bajja ne bagamba ogenda kyaza Amos Robins nogamba ye nabuuza nga toddamu bulungi n'omukyaza tomukyaza enkumalero ngenda mukyaza ekyemisana tusaba okituwe bye tuyiseemu ne mukyalawo bingi kyaddi twagala nga mwaka tegunnaggwako naye naye tukwebaza obadde okooye naye jjo ku Shalom era wazze nabadde ndi awo nga nkulaba bakuleese wasa omukazi w'akantu fraternity akuzunza sifa bataggwako abadde n'okujja nedda kati kankubulire mami olaba bambi yazze omanyi bayimbi bonna n'abanyonyodde ne mbagamba nti kitulanga ekiri ku Shalom ne ffenna tuli baami mu essaawa yonna bannona ate waliwo atulwana okege waliwo atulwana era atuwaayiriza nti tukuba gavumenti naye omuntu atulwana nze lwaki simanyi lwaki mukama singa akumpaamu just ne twesisinkana gavumenti eno kyenalabye mpozi nga batugambye ye gavumenti mulimu abaana n'ebyana era simanyi oba pulezidenti akyakimanyiiko nti mu gavumenti ye mulimu abaana n'ebyana omukazi yewamba mutukooye mutusengule Uganda ffe mutuggyemu tusigale mu nabo olaba mama tosobola kuŋŋamba nti gwe omuntu ovumye buli omu
n'abaana baabwe buli kimu nze nateeka fayiro zange ziri kyembadde ngenda okunnyonnyola naye nali naakatuuka nga bonna bantunulira ng'abataaga naye kale omusango guliyo ddala weekatuwe ddala kati nze leka nkunnyonnyola nze nina ku Kira Road Police emisango egitaka wansi weegi njirinawo anti nkugambye nabagamba ne baŋŋamba but now gwe ebibyo bye bakuvuma here there is no case you guys can see it naye ye ebibyo bye bamuvuma ebibeeramuuko anti abisengula nagamba tulina gwe tuvumye omulala kati kye tugenda okukola nze sibalimba kyemutulekedde kyakusalawo kinene okufa n'obutanyagwa ngenda kuvuma nga njogera erinnya lyo nti Nakangubi Jennifer full figure ng'ogere nga gonna mwegali ombuulire oba eba gavumenti tufaafaagane yes because buli lwovuma nga toyogedde bagenda kakwata bagambe nti wagambye gavumenti nja kubanyimira ne ŋŋamba Nakangubi full figure alinga tooyi ey'enkoma gwe ŋŋamba ono alinga abantu yes neddagala kyebakola gavumenti tetutawaanirako etukwate ffenna abaakantu fatanite tusibeera mutumanye kubanga mukole ebyemmwe nga mulina emirembe n'abatawaanye bukyanga tubaawo I've not had any political show naye nemugenda muwaayiriza omuntu avuma gavumenti mbusimanyanga ate statement erimu mbusimanyanga okyazizza omuntu atyobola eddembe my friend nze bali banvumiddeko ne ku TV nendyoka ntwalira n'oli omuzeeyi eyabeeranga ku TV oli omusajja oli atunulanga abedda ye tatunulanga abedda wedda oyo enkola enkadde ku TV akantu nkalina ka saving kubanga kali ku TV nga kuliko n'ekigambo Salt TV n'avumako n'abaana bo okitegeera naye ffe tuba twogera bagamba you can sit and negotiate gwe woba gwe osobola okunegotiatinga n'omuntu alina ebbaluwa y'ebutabika gwe woba gwe osobola okunegotiatinga lwaki omuntu ajja n'atukuba omuntu w'amasasi ng'omuntu ye atunula butunuzi tasobola kwedifendinga oba kitegeera bwe kubanga ekyokulwanyisa kyamugwa kuvuma Nakangubi taddamu vuma bantu tavuma muntu yenna kubanga tosobola kujja mu lutalo n'ogamba twagala kweruma kwokka tonkuba ekikonde nze mba nja kukuluma nja kukuba ejjinja nja kufumita ekintu kubanga olutalo oba oluyingidde nze kyensaba gavumenti ereme enyigiriza nnyo ba content creators kututuusa okubanga tetukyayagala kuloopa kuba tujja kukozesa means endala ze mutajja kwagala kuba temututeereddewo kyakusalawo mulinga abagamba nti ffe tuli ba minors mu ggwanga lino and then how do you sanction a file where you've not even gotten the suspect to write their statement yagifuga police station namba yonna efugibwa omuntu ojja genda kubanga n'oli kamugire yaliwo naye yavaawo eyalinga atunyigira namba yonna katuwe yagifuga ne kooti y'emakindi eyo yetaaga kwetegereza tebagimuwa n'agisulamu lumu kubanga kali katoyi kazimba kaganya okuggwa mumuwe lumu gundi ekisenge ku kooti waaba-asula okitegeera naye nga tusaba gavumenti muleme kulowooza nti eggwanga lino abo bokka abasubscribinga kummi bye mwagala mbe mulina okufaako waliwo okufa abantu abasirise nga tetwogera naye nga mujja tunyigiriza mubeere nga temulina kye mutulekedde kyakusala olwokuba tetujja kubasabiriza ssente tusaba ku ssente bwe ziti oli ekyamulafiyo tukaawo okubeera nga buli kimu akisabiriza okitegeera it's not like everyone is supposed to come ajja abakomberere agambe bannange kati sina kino mumuwe kati nsaba ku kino they're making up lwaki bwe baba bagamba balina amaanyi lwaki basooka waayiriza jangu oyogere ekintu kye nakoze kubanga nze nsobola okwogera nze video zona ze nakakuvuma nzimanyi mu 20 ziri mmeka kuba kukolera na live okitegeera nsobola okwogera nti nakakuvumira ku live mukaaga eno gy'ogamba kiki nayogera kubanga zibeerayo ne ku TikTok nsolo gijjayo ne tuyita mu live ne mundaga ekigambo wekiri ekya gavumenti oba okitegeera mulekerawo tumanyira ekirala muntu agenda okuloopa kati bagenda tuleetera obusungu tujja kisanga tukiweeyo ekituyiire kaffe talina moral authority egenda kuloopa bamubbi kuba naye balina otuna mu background ye ne bagamba wali obyeko bwaba yali abbyeko eyo moral authority tagirina tujja kwekiŋŋaanya tukisange tukikube ebyo ebizibizi naye bwe mubanga bwe mutyo omusazeewo tuyisa kampala yenna abune bbi yenna abasaasaanire okwo ku mapeera kujjuleko bbi bwati omuko omunnyo tenasikulima mpulira obusungu omunnyo kikasasiro kitumanyira omunnyo omwana wa munno ne bamutwala imagine at this
na mulwadde ayina abaana, he has a young family muto. Oyo omukazi abuzaayo akaseera katono nnyo aggweewo. Tagenda nakufa agenda kuggwawo bugwe. Kategedde. Omunnyo. Tulina omuyimbi w'eggwanga Amos Lovins n'omuyimbi w'eggwanga Black Shuga. Yes. Tulina korabo ejja ng'ennaku z'omwezi lumu luba lumu. Nga lumu January 2026 tusaba Mukama tusenga tuli balamu. Mami lero njagala omaka tugingire fembi tugende ku Sheraton. Sheraton sobolayo mwana wange. Hankitegedde. Akavuyo kaba kangi. Omanyi sisobola kavuyo mu maaso. Ngenda kuba nkusabira. Ngenda kuba nkola. Ojja kuba okola nzija kuba nkusabire. Ngenda kubeera ku stage ya Sheraton. Omanyi edduwa z'abazadde Mukama aziwulira. Kituufu. Olina ozimpandiikira nga mami 2026 njagala bino n'embiswaba. Ebyo bye nali ngamba bano abasiru. Ozondeekaanidde ze bamange teyeebaka abansabira. Golyawo oli ku mumwa era ojja kuba wabweru nga nze ndi ku ssaala nkoleeza. Oli ku ssaala eno wennyingiza ssente. Ebyonoga biba birinkwata ddi. Emisana tugende ate tulye emmere. Kati emmere eyo tugirye? Emmere tujja girya misana nga lumu. Nga tuvanze oyita mu biriro lirongoozi okusejjukira olwawo. Nakuvaako kati simuyonji kuba 5. Leero neewuunyiza ne nga muwala wange kiki nga nkubidde ku makya. Kubanga nasuze nkimanyi nti ngenda keera okukola. Era nze olaba omwana oyo. Oba wasuze teweebase lwashalo. Ejo nakulabye ng'ofa obusungu naye ng'ebigambo olina bitono ddala. Anti kubanga ekyannumye nayisinganyiza ne Shalom nga bamutwala. Teri kantu kalumanga ako. Olaba wanene wonna nga omusibe waakyo ali ku kkooti ye oba mu n'essuubi oba osanga kati teri era emmotoka yabadde twali tuyingire trim parking. Papa yandese na mukubo ne mugamba nze ndeka wano. Emmotoka nejja nempitako bwetinga njiraba. Tomusiibule tomugambe ekintu toyoge nga tewali kati awo ng'agenze. Naye njagala okukakasa abantu abawoza mu sirike omulimu gwaffe gwakwogera. Chance tewali agenda gitujjako okuja naye nkubuulire mukazi gwe ogenda fookubi ate abantu bagenda gana okuziika. Our job twogera ku bantu abeerese. Kagenda konkomalira. Mulamu toyinza kubanga oli mulayi mulayiti. Toyagala tukwogereko ate oleeta ebintu bye tulina okwogerako. Yaka n'abakalambo. Gwe ogenda bbanga olinga afudde amazzi. Either gwe weekweka eyo n'ogamba sigenda kudda. Siri eddogo eryakuzira. Eddogo teryakuzira. Nga muzunga mugenda okuloga tebaakuzira mu masabo. Ogenda fa bubi ng'omulambo ogulinga ogufudde amazzi gudibire ku ddwaliro. Bayinza n'oguwembwa oba zino zikalooli ezibeera ku mochari zigulye. Toyinaako beewamwe jjukira baakuboola. Kijjukire bulungi nnyo. Tata gwe wasigazaawo kabuye tokkirizibwa kubanga oli mwana wa kibi tokkirizibwa musemberera. Ali matugga si kyo. Stay warned. So Mulamu, how are you? Kati kolabo yaffe efuluma ddine Alikiba. Banvuddeko. You're fine. Producer. You're fine. Shonjiri munzekka. You're fine. Amukani bakubuuza. Naye olw'ensonga nnyingi nnyo kati nga olaba oluyimba olwo. Nze nina ebintu bingi bye natunuulira okukola oluyimba olwo. Nalaba nnyo okuyisibwa kale okunafuya nnyo kwe banafuyiza mama. Kale okunafuya nnyo ku mutima ennyo bamunafuya nnyo emabegaawo nenvaako wayana. Kati naye nze mu ndowooza yange ngamba nti nze nakolako n'abayimbi bangi. Yennafu era kyakola na order yonna ku mulimu. Kati ne nkitegeera bwe nti mu ndowooza yange nnafu oluyimba abanga omwana omuzaala ne bweginaaba emyaka 8 oba atuyimbye bubi batuyimbye bulungi naye at least omukwano gwaffe kiribeerangawo ebbanga n'abazzukulu balikimanya nti ekiseera kino waaliwo kino ne kino. Kitegeeza lwaliwulira oluyimba olwo olw'obulungi obwalulimu n'ebirulimu n'ebbanga lyalimu kiribeerawo ng'omuwanga essuubi. Nti lwakuba nti abantu abasinga bano Uganda bwe twagala okukola nabo tebakimanyi. Naye oluyimba mubanga kwe gasimanyi nakumanya mutaddewo ekintu ekinene ennyo mu bbanga lyonna. Shuga yaliko tusannyalaze. Era namugambako nali njogera naye. Namukuba essimu ne mugamba mama yankuba essimu ng'aliddawo nnyo. Nsooka muggyako ku ssimu. Naddamu n'akuba nga ngiggyeeko.
naye nga nnoonya engeri entuufu gye nnyinza omugamba kubanga nawulira nnyo nga mpulira bubi nnyo nga down olaba abantu abamuteeka wansi nenkubira mukadde wa kane muga naye omanyi nina ekinnuma nga oba nnyinza kukolera ki mama ono naŋŋamba ate abadde ki okitegeera nambuulyanga biyambo yanga ye omuntu omukulu naye ne mmaa nemukuba ekinnuma naye nkimanyi nti nno tolina mikwano olwo ffenna otugobye nzija reason being lwaki namugamba nze ndaba nnyo abamusemberera nemuffe abayimbi and abayimbi mulekerawo okubeera nnyo grill okuba oba obuluvu okuba omululu n'obuluvu kugamba n'amaddu okuba n'amaddu n'omululu bigenda kulemya ebintu ebisinga byonna mu ffenna okitegeera kuba kati olaba osobya Shuga agenda kukyawa wonna ne mami beda agenda kukyayiramu abo abasobezza Uncle Big ajja bakyawa embeera eyo yonna naye nga gwe omuntu omu okyayisizza abasigadde bonna ate omenya emitima gy'abantu kubanga buli bw'omenya waliyo omulala emabega ayimiridde aganze nange sisobola kuddamu ne muyamba nange sisobola kuddamu nenkola okitegeera bwekityo so nga ate bw'obeerawo omuntu obulungi ekikyo kiriba kikyo manyi tulina wano muka abantu abagufudde omugano okulowoozesa abaana abato abali eyo nti obulungi olina kuba mweru njagala okukutegeeza nti kale enzirugavu tesangikasangika ate njagala mutegeere nti lwaki olumu mmwe mwenyini mwekubya emizimu ne baga Shuga is beautiful ate ne mujja Shuga banne oba afaanana atya abaana ba kamera betuwa akantu nsaba mugule amasimu amalungi bwe mba mwasalawo okukozesa masimu ekituufu waliwo omuntu ajja nakukwata vidiyo nga vidiyo mbi nnyo nga mwenna omuntu ofaanana bubi nakupostinga yadde okusiimuula kamera lwakwanza ebyo tebintawanya the end of the day wonsanga osanga nga yenze kubanga olaba mama abayimbi abasinga bagaana ebifaananyi by'abantu bagaana vidiyo z'abantu bagaana biki anti kati olaba nze kati by the way kyenayigako ebyo ebintu ebiraba mama nze nkimanyi nti nno kyekivumo kyokka kyemulina kyemugenda okuŋŋamba buddugavu katugenda kunvuma kyekirala ate nga nakyo si kivumo oyagala kunvuma nti nno nakula bubi ate oyagala kunvuma nti nno nga n'olubuto walusaze lugenda nno lugendera nno ddala nyaleero nkedde kwekuba kayiso kakanowa wamukkiriza okwekuba ebiiso akola buli kyawulira nze nga maama saakisiima ndabanga omwana wange agenda olwala sigenda alwala mama sigenda alwala so nze betebinta olaba omuntu anvumaye nga wa bizigo atunula mu filter nga bw'omusanga ogenda musanga wa bibomboola ate people it's easy for them to identify mbeera ne mu motoka wa boda naga banaye Shuga omanyi lwaki kubanga nga wandaba wali the black queen mami beda nti batuvuma faamu okujja ne tukola ne brands nga bola Mr Black abantu abatuvuma be batuwa ebirowoozo ffe twasomanga naye bakuvumavumanga dde batusomanga bagamba olinga omanyi kibayita enziiziiri oba tokimanyi mu Luganda oba namugala kati ebigambo ebibiri ebyo simanyi kyogenda kuŋŋamba naye nga bwe tuddayo kyobola nze ngenda ne ŋŋamba ntigamba nnyo mama ne mugamba ffe tetusomye nnyo naye abasomyeko muswaza bazadde bammwe abaafuba okuteekayo school fees lwansonga kitegeeza bye musoma bibayita ku mutwe nga bigwa nkoto gwe tokimanyi nti nno nti abantu abasinga amaanyi mu nsi bonna baddugavu ne bw'obikkula ebitabo byonna nenaggaga asinga of all times Mansa Musa yali muddugavu kati sikitegeera oba byosoma kugamba otuswaza okulowooza nti nno nti wasomanga nga watwala budde just ogenda ku ssomero ng'osoma abaana bali ku ssomero nga bali mu ddakoona osoma byosoma nga tosobola kubikkulako mu history ndowooza si essomo erisingako okuwandiika ebinotsi ennyingi bw'obanga wasomanga nga bikuyita ku mutwe oswaza ne bw'osomesa obaswaza mazima ddayo ku mu bitabo osoma otegeere ekintu then bw'oba ogenda okwogera beera ne okumanya kyokka ekisinga okunsesa nomala okunvuma nti ndi muddugavu nedda ate enkya n'ogamba mbu I have very beautiful daughters black queens my friend amagezi amasiru ng'oba namangi nnyo ate olina black queens nga bawalabo ate ovuma omuddugavu
ekirala kyavaawo abantu tutandika okubanga tebakkiririza mu kkala ya budduka nze be bamanyi wabula ate tesijja bamanyi nze bajja bange obulamu bwange bonna bonna babadde nga beeru ate abasajja mbatwala nga tebalidda mujjawo mweru nekyo si kyekinafuya nze olaba ekimbreaking ennyo mu bulamu bwange bwonna is kubeera nga nali nkwagala nnyo nga nkukolera ebintu bingi and then nokeera olunaku lumu nga gwe mulaba asinga nga nze ate omubi ennyo kyova nze sisaagana pain bw'onkola ekibi mukwano nkuviirayo nnyo sirekayo yadde kubanga mba nkima I know what it feels like okitegere obadde ngo nneewolako ssente nga omanyi balina kano ka koodi soko nsasulyeko ssente zange ziri ku simu ate akasimu kazikidde okitegere n'osasula mugenze ewantu omuyambi ebintu bingi kale because me bwe mba mbeererawo omuntu seerekerayo kyonna kyonna ekyetaagisa mbeerawo nze buli mukwano gwange akimanya amakola we newonkubira mwenda gwa kiro mba nazo okusedda paka wooli okitegeera naye gwe olw'okuba nga oyagala obeere malayika okutta ekkubo oyogeddeko n'abantu b'osuubira abasobola okundabisa obubi in your benefit okitegeera omanyi ngenda fulumya akayimba kati soko nteereyoko zineno voice note kati woba omwogerako yogera ng'omugamba nti nze ate ndi wakabi nnyo tageza nga nannyingira okitegere nga bw'okireeta so nga ate osobola okuŋŋamba Shuga ngenda kuta akayimba kolayo story kubanga nze abayimbi gye bali mukimanyi munkubiddewo ku ssimu noŋŋamba Shuga nsaba kunvumamu nenkugamba sisobola kuvuma nga tolina kyonkoze ne papa abeerawo abamu ne mbayita ewaka ne ntuula nabo nenkugamba erigulire bbi sisobola ddikola nga ndijje mu bbanga sisobola kujja ne ŋŋamba kakati gwe tonjasamira nga tolina kyonkoze olina kuba nenkugamba era mpozi ddayokko ofuna engeri gyonsobya nja kuwa jjajjaawo nenze sigenda va buvi eri nkuvume era mmanyi okwogera nabo nembanjulira ne promotion schemes zasobola okukozesa ezisinga nze you've not even ever paid me for consultation or anything naye nze nekugaidinga yogerako ne gundi kola kino kitegeera kati gwokera ku makya nolowooza nti gwogenda kunvuma kyova olaba nze bano bonna abanvuma sibaddamu bwe mmanya nti nno maama Mimi yatumye Uncle Biko siddamu ono nze mba kuggwe nze siruzinga focus kyova yamujja gamba naye gwoliko nga takuddamu temumanya nziramu atya okitegeera kubanga nze bampeereza message za mobile money bampeereza voice note zammwe kati nze nfiira kuggwe kyova olaba nja kujja ekyama kyo kimu ku kimu kyova olaba abantu ogenda oyawukana nabo kati alina gwe yakubidde omuntu ali too close to me they are like the actually family to me n'amukubira n'amugamba ne banne buli omu anvaamu buli omu akuvamu because you have always been unreal and you have treated even the realest people bubi ate gwe buli gy'onoolaga ng'omuntu akuteekako olulimi olubi okyabonaabona ku TikTok okwo bampeereza message eya famire yammwe muganda waafudde atya kyekituufu ekyamutta byonna enneeyiseewamu everything naye the fact that ojjukira nayo nagamba kukwoyo omukyala the fact that I'm a parent ebimu kambireke kati binene ebyabasajja babanno byo nkyabireeta bino byabanno bonkyabaleeta kuliko n'owa muganda abo bonkyabaleeta bino byo ebya family simanga omufu awumule mirembe sijja muteekamu nabala n'ebino ebikwetoolodde simanyanga b'okola nabo bonna mukwano nkyakusabula ate sagala ceasefire manyi nando love yansanze nangamba Shuga nkusasula emmeka tamanyi nti nze fitina bwe mba nnasazeewo nti fitina namugambye tonsasula gw'obadde oyagala mmeka olutalo lwange oluveemu mu kifo kyaggwe okumpa ssente zo gw'obadde oyagala mmeka oluveemu oddeko wano bwoti nina gye ntunuza amasasi gange otherwise amasasi gajja kukwatira bwereeri ndeka nze ndwawo buli muntu abadde kuyita nze newe munampita omubi sirina temumpasa nina omusajja ate akwagala ebyadda yes ne famire ye yansiima anange famire ye nensiima nenazaala afuna ebiravu okitegedde kati buli lwolowooza nti nno nina empisa embiba nekyo ekiwala kyeyisa bubi sisobola kujjawo okusaba yadde n'ekyokulya nze abantu bonna abanneetoolodde bonna nali mbaberedde bwoko
bantu batono nnyo kyovolaba bw'oba weegenderezza nze omuntu wampa ekirabo mba nkiyimbirira ensawo yange fe janetera okuva e Sweden yeeriwe ennaku zonna tukyagikwata omugole yaggwako nedda weeri nga baakagimuleetera nga tukkirizibwa yadde ogisemberera okitegeera era waliwo eyaŋŋamba nalina akantu baseball ke yampa nga bufaanagana nga bwe ntula mu interview nkoogerako era omwana n'agamba naye Shuga nange ngenda kukolerayo ekintu kuba omuntu akolerayo ekintu kubanga obwo obuntu nze for me they've never done these things for me it's always me that has been sibeera nko ku receiving end nze mbadde nviibwako ebyange nakatandika okubeera ku ki ku receiving end so my dear bw'olowooza nti nno ngenda kusirika sisobola siina muntu mama mpayo omuntu nti nno Shuga yingira luno olutalo nga yalusiikudde nze n'entalo zibeera ku internet nesitawaako na kirowoozo kyange mpaka ng'omuntu wagambye Shuga kino abo oba onsumuludde ate njagala mbategeeze nti nze n'okusonyiwa tuli tuti asuubira nti ngenda mu geyeena I will happily go to geyeena ntule wano okumpi ne setaani bwe kiba ng'ekigenda okuntwaza mu geyeena is kuwa test of your own treatment I will happily go gwalina oluganda ku Katonda ng'ano yingira eggulu kubanga gw'omanya ebibi byenkoze nga tomanyi ebirungi byenkoze wabula olinga bbi musiibe bulungi mweraba Executive Media. Focus, innovate, succeed.